Insha Allah ketugende ne episode yaffe esembayo ku topic yaffe ey'ennyukuta z'Oluwarabu eziyitibwa hurufu al-hijaiya oba eziyitibwa alfabai. Topic eno eyitibwa tamyizu almutaqaribihi min alhurufi shaklan, ennyukuta ezaagala okusemberegana kubeera nga ziwandiikibwa. Ennyukuta zino ez'Oluwarabu olina okufaayo okubeera nga ozipracticinga zireme kubeera nga zikubuzaabuza mu mpandiika. Naye ennyukuta zino zo zifaanagana, zaagala okusemberegana mu mpandiika naye ng'ate si ze zimu. Ketubeere nga tuzitunuulira ennyukuta zino nazo tubeere nga tuziraba. Mu zo tulinamu ennyukuta ya baa'u efaanagana n'ennyukuta ya taa'u n'ennyukuta ya thaa'u. Naye zo ennyukuta essatu bw'oba ozitunuulidde zisemberegana mu nfaanana naye ate tezifaanagana. Lwaki? Zaawula obutonnyeze. Baa'u erina akatonnyeze kamu nga kali wansi, taa'u erina obutonnyeze bubiri nga buli waggulu, thaa'u erina obutonnyeze busatu ng'ate nabwo buli waggulu. Tugende mu maaso, tulina ennyukuta eya jim n'ennyukuta ya haa'u n'ennyukuta ya khaa'u. Ennyukuta ezo nazo zaagala okufaanagana naye ate zaawukana mu mpandiika. Whereby obutonnyeze erina akatonnyeze akamu nga kali wansi, ennyukuta ya jim n'ennyukuta ya haa'u eterina akatonnyeze, n'ennyukuta ya khaa'u erina akatonnyeze kamu nga kali waggulu. Tubeera n'ennyukuta ya daal ne thaal zifaanagana naye ate ezigyawula bwe butonnyeze. Ne tubeera n'ennyukuta ya raa'u ne zaay zaawukana. Ekyawula ennyukuta ya raa'u ne zaay bwe butonnyeze. Tubeera n'ennyukuta ya siin ne shiin, ne tubeera ne saad ne laad, tubeera ne taa'u ne dhaa'u, tubeera ne ayin ne ghayin, ne tubeera ne qaaf ne faa'u. Ezo ennyukuta oba ozitunuulidde zaagala okufaanagana mu mpandiika naye ate nga zaawukana olw'obutonnyeze obuli ku nnyukuta emu ng'ate endala tezirina butonnyeze. Eyo nno ebadde topiki yaffe esembayo mu topiki eza alfabai mu kubeera nga tuzitegeera mu kusoma mu mpandiika insha Allah. Nabwekityo topiki yaffe eddako ejja kubeera topiki ekwatagana ku mpeerezi oba ekiyitibwa harakaatu. Beera nga otusomeramuko ku namba zaffe ezo eziri wansi insha Allah, tuwulire butya bw'osomamu biidhnillahi ta'ala. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.